General Muhoozi Kainerugaba ngeri kyatambuzamu ebintu wali abagamba nti oye standby generator era wali abagamba nti ye next president n'ababaka abamu ku mikwano gyo nalabye wali omubaka yapostinze ekifaananyi ng'agamba kyabadde Mwai Museveni ekibeeramu ne General Museveni n'agamba current president and next president. Mwami General Muhoozi Kainerugaba ambagamba nti abadde promoted because of competence. Lwaki wandibadde n'obuzibu bwa Muhoozi okubeera omuduumizi w'amagye? Muhoozi Kainerugaba yayingira amagye mu bukyamu. Museveni n'agamba nti weero diyu. Bwe yatuuka ku ranki eya meja yamuweebwa Gaddafi Kololo. Okuva olwo Museveni mutabani wa mukuza buli ku makya g'ekawungeezi. N'atuuka n'okumulonda okukulira amagye kubanga mutabani we, si kubanga nti w'amagye asinga okuba ow'omutawaana mu Uganda. N'olwekyo kyekimu kye natandise nakyo nga puroguramu ondeeseeko nti tukulemberwa amagye na famire. Muhoozi bw'aba nga ayitiridde nga mugezi nnyo, lwaki olowooza ebitongole nga MTN, Airtel tebamuyaayaanira nti baleete mutabano wa Luganda lwa Museveni kigwomanyi yali afunye omulimu mu private company ng'agitambuza bulungi. Ate nze bw'ombuuza nakolako mu-observer n'enkola mu moni. Naye bwe mbuuliraayo nti baali bakozeeko omulimu mu kitongole eky'obwannakyewa ne bagukola nnyo abantu ne babasiima. Babeera mu gavumenti ne tukola loosi ate bakutte mmundu ne bonaagala okuvaako tebaagala kuvaako. Nze kiina buzibu na Muhoozi. Naye saagala ataakozese gavumenti kujja kukwata gavumenti. Ave mu magye alekera okukozesa ssente za gavumenti n'emmotoka za gavumenti ajje tuvuganye oba n'atandikira kira twesimbe olabe bwe simusimbula akalulu. Okay. Kati nga tukuta honorable opposition nga emuyimiridde olwaleero mukyasobola okumega Mwai Museveni bagamba nti kati mwerumaaluma nnyo temukya concentratinga kujjako Mwai Museveni mu concentratinga kwejjako mwe bennyini bifo mukyamalako. Opposition siyenze ayogera naawe ku NBS ow'amawulire naawe bakukuba naawe okolera mu mbeera ya bugubi be bagoba mu ntobazi kasokoso babagoba buli muntu ali kuyoleke abeekalakase Kenya si Raila Odinga sente ze babba si zange babba zizo. So obuvunaanyizibwa bw'okuggyako gavumenti Uganda etererebwa buli munnauganda. Sene bwe twerumaluma Sudaani bagenda okuggyako Bashiru baali bakyala be bakulembera. Ne bwe tunaabeera nga tetulina mukulembeze golooza nti Kenya ab'opposition bakulembedde okwekalakaasa. So bannayuganda bateekwa okutegeera nti okuggyako gavumenti buvunaanyizibwa bwabwe tutuyambako buyambi kubakulembera. Ne bwe twerumaluma ebizibu tebivaawo bajja kusigala babasolooza omusolo nga bwe bagubba. So kituufu ab'opposition twalibadde tetwerumaluma kuba obuzibu bwe twolekedde naye obutonde bw'abantu n'abeera n'aleero beerumaluma tewaliyo bantu tebabeera ne bateerumaluma kasita musigala nga muli ku mulamwa kyekikulu naye manya nti ne mu opposition mulimu abalimu nga banoonyaamu ssente nga nagwo gwafuuka mulimu. Honorable Nganguta obubaka bwo obusembayo eri abatuliza kuba nategeddeko programu yagingambye bulungi waliyo byogendamu byemumaliriza n'abakungu abalala awo abakulembeze bwa Kiso ne Kampala. Obubaka bwo obusembayo eri Abannayuganda naddala abakuwuliriza Eastern Uganda ne part of Buganda tulina district 52 eziwuliza kati. Yakwebaza abawuliriza NBS radio. Eyamba sawewe mbaayo n'oli njogedde ekimunyiririza nkyogedde ku lwa bulungi bwa ggwanga sikyogedde lwakuba nti ndi musajja wa mutima mubi ansonyiwe. Naye eggwanga lino lisobola okutereera buli muntu alimu ne limuweereza nga ensi endala we ziri. Ensi zonna zolaba zaabeerako nga njavu ziringanga kirabu za mupiira ziringanga amasomero ga sekendule. Eggwanga bwe lifuna omuntu alikulembera n'alikulembera bulungi ye yennyini yeeyagala n'abantu bakulembera ne beeyagala. Naye bw'olibeera nga alikulembera ali addye kitegeeza nti ye yennyini agenda kubeera ku bunkenke naye ne bakulembera nabo babeere ku bunkenke. So okwagala eggwanga by'owulira Museveni byeyeesibako patriotism kitegeeza kukulembera abantu bulungi n'okozesa bulungi ssente zaabwe. Ate nammwe Bannayuganda mulekerengaawo okulonda abakulembeze mu ngeri ya kusaasira mu ngeri ya kubawa byakulya muba mwetabye mu kwonoona eggwanga lyammwe. Neyandiza nnyo akasimo kano mubeere bulungi. Webale nnyo Honorable Ssemujju Nganda gwetambudde nayo olunaku olwaleero mu programu yaffe ensi n'ebyayo.